simbi ze brand ambassador era nina okubaawo ku mirimu gya company. Lwaki bayimbi banno tuba wakkati koolina because olabika nga endorsement olina nnyingi ate abantu bakwagala? Si kibi okuba ne endorsements, kyekimu ku mulimu gw'omuyimbi yenna ali established nga brand oba olina okuba n'abakwesiga okutambuza awamu emirimu gyabwe naawe. So n'abalandoza balina ebyabwe birala bye bakola. Olina bakulu bo mu industry muno ba legends naye ebintu byabwe byakulya kunywa kutamiira nakwagala abakyala boolyawo n'abasajja bweweekuuma otya nti brand ye ekyaliwo? Gambo bibyo si byange, ebituufu byange nze siri balala kati awo, so ebyabalala simanyi, si mubulamu bwabwe siyinza kwogera bingi nnyo. Webale kukuba kayimba Akaliwa n'okuba akayimba ng'olinga aberegerera abantu akaliwa kamanyi tekogerako Forever ne Uncle Ronnie oba Mind Your Business. Mind Your Business. Okay, Mind Your Business kabadde ki? Abantu beebuuza ani gwe wali okaweereza omuntu nga tombuuza ka Forever gwe nkaweereza. Tujja kali ke kakadde tutudda mu Forever. Siina gwe nali nkaweereza naye kakwata ku bintu bingi bye tuyitamu mu bulamu. Nga biri Generally bye tunaayitamu bye tuyiseemu abamu bye tusigala nga tuyitamu ne mu future n'abalala bangi mu mirimu gy'enjawulo. Naye olabika ng'eyayimbisa obusungu obungi obw'ekitalo. Ndowooza gwe kyewawulira ku feelings zo simanyi kyewali owulira ku ssaawa eyo. Naye nze nayimba message era nga wogiwulira tewali kigambo kipya kye batakozesangako. Moment ki gy'ojjukira omuntu eyali akuyisizaamu oba yali akuyisizaamu? Sijjukira pozi kaninde ebinaddako naye kati biba nze buli time nsangulamuko ebintu ebimu nodda ku birala nofokasinga olinde ate abala bakunyiiza olabe nabo ekyo bakolera. You delete, erase. Mwebale kukola kayimba ne Uncle Ronnie. Mwebale kusiima. Kayimba kalungi abantu bakagadde. Mwebale kusiima. Wasooka n'oteekayo ekifaananyi abantu balowooza nti oteereddeyo boyfriend finally. Kyogamba muti tasobola kuba ye si musajja. Si musajja mubi. Seeka yani. Oli. Maybe ndeka tebannatwala siri tekenisi tebannateeka kompeta. So ndi wa ddembe okuba nti baproducer batandise okuyimba ate nga bebaproducing ennyimba zammwe mmwe bizinesi yammwe esigaddewa nga mmwe abantu naye nga baatandika dda bangi tubalabye abamu basooka na kuyimba ne baba nga balina talents ez'enjawulo ng'abadde muyimbi naye nga alinamu ne ka element kokuba nga amanyi producinga so waddembe okola kyayagala ndowooza si kibira market nene for all of us. Bwe muba musigaza omulimu because bwoli wabanga yasobola okuwandiika yeproducingira anti market nene fenna market nene buli omu era aba welcome era bafaani be ne bajjamu wagira naffe tusigaza oba lumu n'okugatta bafans byatandika bitya talent tebagiziyiza omuntu ng'amanyi kyakola oba ng'akyagala asobola okukola bingi kati nze actinga nkola comedy nkola ebintu bingi nnyo I do skits kati osobola okungamba mbu tokola skits ate nga nsobola okubikola n'ongamba mbu asigala eri mu kuyimba oba zisobola amazina naye n'ongamba nti sirina kuzina mazina so buli omu addembe okola kyasobola. Kani yakuteeka mu skits? Neeteekamu because I can do it. Ekirowoozo wakifuna otya? Tewali kirowoozo, it is in me. Like ekintu ky'ozannya oba okwactinga kimbaddemu ebbanga even before singing nga nkyagala so wofuna omukisa ogukikozesa mukikozesa. Erinnya lya Spice Dana ng'omuyimbi kuto n'okusinga wozannya skits. Skits zozannya ofunamu? Bansasula. Ani akusasula? Because TikTok otesasula. Kampani zonna zenkolera obulanga obusinga mbukolera mu skits. So buli skit emu nfuna ssente zitakawa akasente akawerako. Kati nkozesa acting skills zange to make money ate omuntu yenna alina okukozesa ekitone kye kyonna kyalina akola ssente kati osinga okukola skit kusesa abantu nga sifunamu nze zange nzikozesa nga nkozesa nga nkola obulango bw'enjawulo. Abawagizi baabamu baba banyiivu nga balaba Spice Dana yeetaddeko olubuto simulabangako omunyiivu kubanga mu content gwenkoze asinga okuba ne reach oba omanyi kibayita post reach impressions ne views buba bu videos obulimu bbeereddene meaning people love that side of me abaagala acting n'aba music nabo ne bakunyumirwa mu music. Amaze ebintu ebitambula ku social media bituufu si bituufu olw'okugamba nti mwagala kwawukana ne manejaawo ebiki
ndi mwagala kwawukana ne manager awo era mufuna mu butakkaanya tulinde ebinaa bituufu ababibatambuliza babannyonnyole fonnaawo obutakkaanya buvaawa tewali butakkaanya gwe ne manager loya oli mu mbeera nungi ya good era okunyonyola mu eya emikolo gyali mikolo gya bagamba nti mikolo abagitegeka bajja bategeeza abategeka emikolo bajja bategeeza naye nga gyekiri simanyi nange noza bajja nange kompitanga mmwe banaabayita nange mpulidde ku kitegeeza waayo emikolo gyonna nga nange baagala nnyimbe banampita lwaki oba weegaana emikolo nga tojja gikola tugirinde theeni naye nga y'omwami gyali mwami ki tolina gwe wanfunira nga bwe najja ddi ne mbagamba omwami gwe nnimi baani ababagamba baani kati lwaki ba inno temuddayo ne babannyonnyola kubanga bazimanyi ensonga singa nze omwami taliiyo teri mikolo omwami obadde oyagala tukolera mikolo tukwatirako mu kisenge mitingi zaki tuyinza oba nga tujja kuba twesobola ng'akaseera katuuse nze ndikyaliwo lwaki oba tompita mu meeting mitingi ki nange mumpite banaye mu mitingi tiyinza oba nga nakyensubwa nga simanyi kiro saawa musanvu mumpite nange bannange mbere ku mitingi abakwogerera nti emikolo gyegiri tebakwagaliza kireka banjagaliza bambi oba nkaddiye ennyo nga mbatamye kuba ku lujja simanyi naye ebintu biva wa katonda era when the time comes nja kiwelkaminga kubanga nange saagala kubeera nakyeyombekedde but it's not yet the time okubala gyowanita kawalya yagambye abayimbi mufumbirwe abawasa bawase muzaale ne ku baana tujja kuzaala twagala nnyo 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 nze personally njagala ozaala njagala ofumbirwa naye nina okukkiriza ku muntu bukimu kiba n'akaseera kaakyo n'abamu bakipakusa ababeera baagala muve ku lujja bane tubasumbuwa nnyo era abo bennyininyini abakupakusamu bagamba omuki mamiwumbi omukupakusa bagamba mami wange akimanyi ndi bebi akimanyi kyali kito era y'omu yakutadde ku tabasobola kuba ku puresha bambi ogambe nti twagala kubeera nakyeyombekedde ngaabaani abo nakyeyombekedde kigambo bugamba bakyala abatalina baami be bataba nakyeyombekedde tebaliiyo mu nsi buli omu alina kyayagala mu bulamu so nze ngambye ekyo si kyenjagala naye it's not yet the time for me tulabanga akoze kati yeetaaga famire etuufu mpulira kika kyewammwe gwe nze alabi tofaayo nze mpulira ekika kyewammwe gwalabika ki alabika bwe nti yes nsonga eyo olaba ne wintanaba kubaako kyanjogerako kati nze njogere ki just kyenalabye ekyenjawulo omuyimbi nalabye kuba nange sometime back nalaba nga ye muyimbi y'omu eyagamba mbona kuba najja oluyimba lwe ku youtube oba something like that saabitegeera naye nga nendaba oluyimba nga yakolera mu track yange one of the tracks batutadde kati ebinsobera neŋŋamba bino byonna bituufu oba omuntu tira anoonya kulipira ku bantu okitegeera but sirina kyenyiza kwogera koze eyo issue eri very sensitive issue erimu family omwana I cannot say much about it bwoba olaba olowooza kigwawo ekya oyo omusajja anoonya justirere simanyi mukinoonyerezeko mwe mutusinga okutegeera mu bannamawulire ate omulimu gwamme okunoonyereza so munoonyereza ebituufu than just byemulabye ku social media lwaki muzaala mu basajja ne mumakweka abaana nazaalawa ngambye abakyala ate nze naazadde erinda nzaale nange obimbuuzi bebimukutiisa mbunajja oluyimba lwe ku youtube anti kyeva ngambye nti mukinoonyerezeeko because nze sirina budde obwo naye nze nalabye ng'omuntu ampeereza aka clip k'oluyimba nga mulimu track yabatutadde but it's the same person nengamba now what's going on here naye ebintu ebimu biraba bulabi kubanga buli omu yeeyiya kuba bulungi abantu bajja lippira ku bannaabwe paka kuwulira bubi gwe wali okimanyiiko weyajjira amawulire n'agamba nti nali simulabangako simumanyi nakati era simumanyi naye nabiraba manyi omuntu wabanga akulumiriza okukola ekintu ogenda n'ogamba muntu kyono mumanyi simumanyi era nabiraba nga simumanyi olimba tiimu yange tebabimanyi ebyokubimba okuvaayo ku youtube
nga tabimanyi so ne tubimma amazzi yo traka yakolera mu yange but still you know you let it go. olozali anoonya ki? I don't know tumuleke tetumwogerako nnyo.